abatunda ettaka n'amayumba mpo beesigwa be batakusiba kiwani. Connect Properties be bakuyunga ku maka gag'olubeererako ne kole n'ekibanja mpola kati beeyune munywanyi beeyune. Tusange ku office zaffe ku Kampala Road ku Mabirizi Complex ku mwaliro gw'omusanvu ne Nansana ku masitowa ku kizimbe okuli Opportunity Bank ku mwaliro gw'okubiri oba tukubire ku ssimu naawe osobola okufuuka landlord n'ekyapa kyo mu ngalo. Connect Properties. Omulabi waffe omulungi owa YouTube channel yaffe eno ya CBS FM UG nkwaniriza buterevu nga bulijjo Sports Colors program yo enganze y'ebyemizannyo etunulira ensonga nga bwe zitambula munda mu ggwanga Uganda so nga ate tugenda ne busukka kubo netulaba ekifaako ebweru w'eggwanga mu nsonga ez'ebyemizannyo. Tulina World Cup moment tugikutuusako buli lunaku olw'omukaaga kasazwera ssaawa 8. Genda ku YouTube channel yaffe ya CBS FM UG Sports Colors ebe soosotodde okutemera buli kye weetaaga akawonvu n'akaga mu pakezo eza World Cup. Asigaza n'ennaku embala obubazi ziringa wiiki 3 kubanga atajjibwako akawungu bingi bye tukoze ebiri ebikuteeseteese okuva ku bisaawe ebyafaayo ebyenjawulo ttiimu ezitagenze abasambi abagenda okusubwa bingi nnyo bye weetaaga. Noonya buloonya programs zaffe ez'enjawulo Sports Colors program ku CBS FM UG ye official YouTube channel hojo kubanga ate obisanga nze kana kulya Rajabu Bogere tutambula ne banaffe aba Home Connect Properties abonno bavaayo kukyusa obulamu bo bakugamba nti fuuka landlord ng'ofuna ettaka ng'ofuna plot ng'ofuna amakaaga wedde so nga ateera bakuyambako ku surveying ettaka lyo ne bo bati waligula mu banaffe aba Home Connect Properties n'ekisinga kate ku byonna bwe batonnagula walala genda mu Home Connect Properties ogula ettaka bajja kulipunta ekyapo ojja kukifuna tenno nga kya mayiro ekitaliiko nkaayana. Balina amatabi abiri nno amatongole erisooka mu masekkati g'ekibuga wano ku Mabirizi Plaza Kampala Road wejjo basanga ku mwaliro waggulu ogw'omusanvu gye bali bulungi nnyo so nga ate ettabi eddala liriko Hoima Road gwali ku Hoima Road ojja kubasanga awo. Abamanyi Nansana ku masitowa waliwo ekizimbe okuli Opportunity Bank ku kizimbe kyennyini ekyo omwaliro oguddako waggulu Home Connect Properties wetudde tokkiriza bakayungirizi tokkiriza bakadeide tokkiriza bagenda kubuzaabuza ate bavumaganye Home Connect Properties oli akuwambiraawo ku madaala akwate ku mukono agenda akuguze mu lutobazi akuguze poloti eyagulibwa edda jeke enkana togamenti Home Connect Properties tetwagala abantu beeyita genda mu offices ebbiri zenkugambye ezo bwogenda ku Mabirizi Plaza omwaliro ogw'omusanvu bwogenda ku masitowa ku kizimbe kya Opportunity Bank omwaliro ogw'okubiri awo bajja kukwasa omuntu yenna okuva mu kitundu kyoyagalamu ettaka oba poloti oba ennyumba kobengo yagala kamera baido kobengo yagala gulu kobengo yagala busia kobengo yagala mbale kobengo yagala chotera kobengo yagala rakai yonna Home Connect Properties ya sasa na da Uganda ina poloti enteketeke estates enteketeke netegefu okuzimbamu omuntu wawangalira kitegeeza amazzi galina okubaawo enguudo zirina okubaawo amasanyalaze galina okubaawo byonna atenga ne gye tuyita neighborhood oba emiriraano njikusobozesa nti amasomero gyegali omwana jagenda asome amalwaliro gyegali jagendo janjabe so enteekateeka bwetyo bwetambula ne banaffe aba Home Connect Properties. Waliwo nno estates zotayiza kubuusa maaso kati nga Masaka Road musava nnyo si mwangu funako poloti senga ogenda gwe nti weenoonyeze n'abafere bangi kwebali bayinza okukukwakulako ensimbizo oba okuguza empewo naate ku Masaka Road osobola ofunako poloti eteekeddwa eri mu makubo amatuufu ey'ekyapa ekya mayiro bw'oyita mu banaffe aba Home Connect Properties Uganda Limited olw'ensonga nti wali Katende balinawo poloti nnyingi nnyo Ennakire baawo nawo waliwo poloti nnyingi nnyo so nga ate neemaya era ku Masaka Road nawo ojja kufuna poloti ng'oyita mu banaffe aba Home Connect Properties. Olunaku olwaleero ensonga zitambule bulungi kutegeezezza programu gy'olaba ye Sports Colors. Olunaku olwokusatu olwaleero tusabuukuludde basambi abakoseddwa obuvune then n'okutandika okukulengezaamuko nga tugenda eri ku World Cup gye nkutegeezezza Man U ne Arsenal ani asinga muno obuvune bw'abasambi ani agenda okukosebwa mu mipiira egisigadde twagala kuba toki Arsenal esobola okutuuka mu break ya World Cup ng'ekyali waggulu ku ntike kulembedde ekimeeza nga tusinziira ku buvune bwerina yabaffe Man U esobola okweddaabulula n'etazikiza newangula emipiira gyayo gisigaddeyo giringa 3 okutuuka ku World Cup okugenda mu break ya World Cup
era n'abeeyimiridde mu kifo kyakume Kasenge n'abewangudde emipiira 3 gye tujja okutunuulira okusinziira ne ku buvune bwe balina n'eddiru bagenda okudda. So betwagala okutunuulira oba oliawo n'okulengezaako connect clubs endala naye nga tutunuulidde nnyo club ya Manchester United, club ya Arsenal n'obuvune obubatawaanya n'engeri gye bugenda okuba nga ate bubakosaamu. Weekend ewedde Man U yagenze ku lutindo oluyitibwa Stamford Bridge nga bagenze okukyalira club ya Chelsea mupiira ogwawedde amaliri ga goal 1-1 gye bitaatambulidde bulungi n'amawulire malungi nnyo ng'oggyeko ag'akabonero ne Man U tebyagitambulidde bulungi nti okumala akabanga omutendesi Erik ten Hag abadde agezezzaako okuzuula kye tuyita solution eya defense ye eyali egagane nnyo yali etonye nnyo ebiseera bya Harry Maguire naye okuva Rafael Varane lwe yagituulamu ne Leandro Martinez ebadde egezezzaako ku stabilizinga ng'olaba waakiri Man U tebakyagiteba goal za jjenjero era ojjukira luli nga bakwata ttiimu ya Spurs bagikuwa omupiira waakiri basobola resistinga ne batateebwa nnyo ne batuna ze bateebye ne zibawa obubonero bw'akabonero. Ogwa Chelsea kutegeeza ogwasembyeyo gwaweddeemu emu senga ekisenge tekyabadde kirungi bali bayinza okuba kuba ezisukka n'emu ne basuula obubonero obwo kyekimu n'omupiira gwa Spurs abavubuka abo ba Harry Kane. So olaba nti ekisenge kibadde kigezezzaako okuba nga kistabilizinga naye ekyennaku ekiriwo ye Rafael Varane yalwalidde mu muzannyo ogwo era yalabiddwako ng'akulukusa amaziga bwe yafunye obujjanjabi obutusookerwako bwe tuyita first aid ku kisaawa awo n'atasobola nakwesapootinga ng'afuluma ekisaawe. Yayambiddwako omuvubuka Diogo Jota okumuwanirira okumufulumya ekisaawe ekyalaze nti obulumi yabadde mu bwakika kya waggulu nnyo era ne bwetandika okubuusibwabuusibwa n'okuzannya World Cup agenda okubeera ekata ku ttiimu y'abanafu abo ababufaransa. Tekikosa Man U yokka kuba kijja kulambululako ku kigende nti Rafael Varane mu kiti kyalimu ekyabazibizi abadde nnyo mpagiruwaga mu kisenge kya Didier Deschamps oyo ne mutendesi w'ettiimu y'eggwanga ly'abanafu abafaransa abadde amwesiga nnyo era abadde amuzimbiddeko nnyo ekisenge mu abadde amusambisa ne Presnel Kimpembe asambira club ya Paris Saint-Germain. Kati obulalikivu bubadde nnyo obuvumu okusooka bubadde eri omutendesi w'ettiimu y'eggwanga ly'abufaransa nti kale Rafael Varane abaddewo nga mulamu newankubadde nga Presnel Kimpembe abadde akikijjana n'obuvune era abadde atandika butandisa okudda okulinnyalinnya ku club ya PSG okugaininga fitness asobole okudda okuwa omupiira gwennyini nga tutunagera mu World Cup no summoninga squad. Kati kyekibadde kimugumiza naye kati Rafael Varane bwe yalwadde kwabadde agumidde Presnel Kimpembe akyanoonya match fitness akyagezaako okuba nga atalinnyalinnyamukko yeddabulule olabe babbulo y'amaanyi. Yalina alternative ey'omuvubuka Wesley Fofana eyakegattako club y'abannaffe bano aba Chelsea ne kumpi omwezi mulamba omuvubuka waleeta kuba mupiira bamululinga out olw'obuvune bwe yafuna nakyo ne kiddayo okubanga era kirumya obwongo omutendesi oyo Didier Deschamps ow'ettiimu y'eggwanga lya Bufaransa nga kiva eno ku Rafael Varane wa Man U eyalwalidde mupiira gwa Chelsea. Kati kiba kitegeeza mmwe abakatinga cross n'ova ku club n'owagira n'ettiimu y'eggwanga abawagizi ba ttiimu ya Man U simanyi bwe mugenda kuwagira Bufaransa nga ba Anthony Martial nga bwe tujja okubalaba bakyali balwadde Rafael Varane alwadde kati wali Arsenal yebanga ekuba gudde kuba okusinziira ebintu nga bwe bitambula oluvannyuma lw'obuvune bwe nkutegeezezza oba Rafael Varane singa takuwe World Cup Kimpembe anaba fit tabeere Wesley Fofana omuvubuka eyagulwa obukadde 47 ng'ajja ku club y'abanafu aba Chelsea naye ng'akyali awo abuusibwa kati kiba kitegeeza nti alternative y'omutendesi Didier Deschamps ku ttiimu y'eggwanga erya Bufaransa balina kubeera abasambi babiri olwo Arsenal wano baba bali bakuba gudde ye William Saliba obuko yagezezzaako ennyo kakasa okuba yava ku buyasike ku club ya Olympique de Marseille n'akomawo ku Emirates Stadium agezezzaako naye okuttaanya ensonga n'ebizibu bya ttiimu ya Arsenal mu kisenge kyabwe. Kati kwewe William Saliba ojja kulowoolezaako Dayot Upamecano muvubuka yali mu club ya Bayern Munich yali ku RB Leipzig n'agenda ku Bayern Munich ye centre back ajoyinza otandika okulowoozaako ey'amangu nga bw'alowooza ofikisinga ate obuvune bw'abavubuka abo abalala bakyakekejjana nabo wanatuukira okulangirira squad gyagenda okutambula nayo okugenda ekkata. Njogera ku mutendesi w'ettiimu y'eggwanga ly'abanafu abo aba Bufaransa ye Didier Deschamps. So olaba nti kati bwati bwakyali mpozi wabadde option y'omuvubuka naye akyali debutant tanakuba nnyo omupiira gwa ttiimu y'eggwanga kunnyikira Benoit Badiashile ono Benoit
asambira mu club ya Monaco muzibizi kati oyinza omulowooza mu kiti okubanga alternative senga byonna binaabiganye naddala abasambi abo ab'enkizo ennyo naye ngeri olaba ebeera blow nti obadde n'abavubuka abagundidde ku levels zino zonna Varane obadde nabo ng'owangula ekikopo kino e Russia 2018 wandibeetaaze okubanga ababeerawo olw'experience gye balina naye obuvune bufuuse obuvune era bulabise okubanga bugenda kukosa nnyo bannaffe aba club eyo eya Manchester United kukosa ne ttiimu y'eggwanga ly'abannaffe aba Bufaransa mu nteekateeka emu oba endala so kati bye tulinze okulaba butya bagenda okubanga beeyisa mu nteekateeka eyo katutunire olukalala lw'abasambi ba Manchester United abalala ng'oggyeko Rafael Varane tumulambuludde tulaba kwakosebwa ng'omusambi Man U ekosebwa etya ne ttiimu y'eggwanga erya Bufaransa abasambi abakuliko Harry Maguire yalwala nno byalinga ebyokusaagirira naye yalwalira ddala era mu kulwala okwo wano Man U eyinza obutakyakya nnyo nti awona ddi oba obutakosebwa nnyo naye Bungereza emwetaaga munnange jjukira ye mukwata kikomo ye kapiteeni waabwe ate ng'omulowoolezaamu bingi nnyo okuva ewa Gareth Southgate omutendesi w'ettiimu y'eggwanga ery'Abangereza okuba omu ku bavubuka balowooza okuzimbirako ttiimu ya Bungereza ng'egenda ekkata mu kikopo ky'ensi yonna asuubirwa nno okukomawo ennaku z'omwezi nga 27 omwezi ogw'Okitoba tali wala era bwe luba ng'olwaliwo puroguramu eno tugitadde olunaku lwokusatu olunaku olwokunaza ennaku z'omwezi 27 kitegeeza wiiki eno Harry Maguire asuubira okutandika okukomawo okulinnyalinnyamukko okutraininga kati sigalira eri mutendesi ku mutindo gw'anaaba amuteereddewo dirwamu omupiira omusambi omulala ye Aaron Wan-Bissaka ono asuubira naye okukomawo ku lunaku lugenda kubeera lwakuna ennaku z'omwezi nga 27 omwezi ogw'ekkumi naye amaze akabanga kanene ng'alwadde naye okusinziira kwa lipoota evaayo eraga nti tagenda kusooka wiiki eno ng'akomyewo atandise okubanga alinnyalinnyamukko naye babusti y'amaanyi nti ojja kwesanga eyo mu namba 2 Diogo Dalot gy'ayita wajja kwetaagayo nnyo competition ejja okubanga emwongerwako nga bw'olaba mu namba 3 Luke Shaw bw'ali ne Tyrell Malacia amuwera ddala ekirungo ekituufu ekigwanidde okuba nti atandika omupiira ku club ya Manchester United. Anthony Martial naye yalwala gye buvuddeko kaawe era amisinze emipiira egiwezeewezeekoko n'amawulire ag'essanyu nago galaga nti okusinziira ku musawo bw'agenze okumuyisaayisaamu ebyuma mu magulu omwo alaze nti ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'Oktoba era kitegeeza lwe lunaku olwokuna wiiki eno Man U egenda kufuna akamwenyumwenyu akawerako mu basambi ab'enjawulo nga bakomyewo okusobola obusitinga ttiimu eno mipiira gy'ekyalina egiringa 3 nga tennaba kwolekera international break egenda okubeera eya World Cup n'okumanya basambi ki abavudde mu Man U abagenze ku ttiimu y'eggwanga era babeka bagenda okusigala omupiira ogulabira ku telefina babe nga bagukonga luso. Don van de Beek omudaaki oyo naye yalwala amaze akabanga kanene nga mulwadde ekyennaku nno era ekyennyamiza kyekyokuba nti bwe bataganjula obuvune bwe tibakuwa na lunaku ddi lwagenda kudda kiba kyeraliikiriza ddala kuba olaba n'ab'emyezi 3 bamanya nti agenda kuddira mu myezi 3 n'okimanya naye ono kye tuyita return date tebagiteeka nako tebamanyi ddi lwanadda bali ku bwa Katonda lwanaaba musuusiriza lwajja okudda atabeere nga akuba omupiira wa ttiimu y'abanaffe aba Manchester United. Brandon Williams omuvubuka oyo mumujjukira kavuka kalina pace nene nnyo kasamba mu makkati awo nako kalwalamukko nakeyo ekyennaku akavuka ka Brandon Williams tekuli return date lwagenda okuwona lwagenda okudda okusamba omupiira lwagenda okudda okutraininga lubadde terunabanyika era club ya Manchester United ne bogenda ku mitimbagano gyonna babadde tebanaluteekayo kati tukyali awo tulinze bulinzi naye ali ku bwa Katonda lwana abakomyewo era wano mu sports kala songa bwe tugamba taganjula ensonga zonna zosuubira okubanga ate zikufuula omumanyi n'okumanya ebifaako mu clubs ze muwagira ne ttiimu z'eggwanga ez'enjawulo tujja kubanga ate tukutegeeza. Then Agizo Tuwazembe omuzibizi oyo naye taliiko lunaku lwe lwakudda yalwala era alwalidde ebbanga akakejjanyi n'obuvunajjanjabiddwa naye kiba kyannaku nnyo omuvubuka ng'oyo ali mu mbeera y'okuzimba ekitone kye okwongera okubanga akikuzanga naye obutuukidde olwaleero kuba luyalwala bakulaga okudda kwe tekunnaba kumanyibwa era kuba kukyabuusibwabuusibwa kati byonna omutendesi Eric Ten Hag yalina okubifikisinga nti we siina ono nkoze ntya waliwo lwakosebwa nga omusambi yeetaagako competition alinyisa omutindo gwe kati ng'eyandimutaddeko akazito okwongeza omutindo ate yalwadde
so kiba kyenyamiza nga bwe gambye Aaron Wan Bissaka mu kanamba 2 oba mwetaaga okuwona kwe abeere nga atabako kyakugattako. Then Cristiano Ronaldo tanalangirirwa dirwa agenda kuba available for selection eri club ya Manchester United okuva ku mupiira ogwa timu ya Spurs gwe yeekandaga n'atambula n'agenda nga tegunnagwa oluvannyuma lw'okuba nti yali ayitiddwa okuyingizibwamu mu ddakiika ezaali zisembe omupiira gukomekerezebwe nga Manu gukulembedera yaguwangula ng'ekuba Spurs neyeekandaga n'agenda mu dressing room oluvannyuma n'avayo n'ekiwandiiko ekyetonda. Omutendesi Erik ten Hag alabika okuba nga musajja wa golola ntumba agamba nti najja nkimanya erinnya lyo ddene nnyo wano kati nyina okuteekawo embeera etakukkirizisa wadde okusobozesa okunfutyanka okuntuulako nyina okulaga nti nze buyinza wano. Era kye yasooka okukola kwe kuyisa ekiwandiiko ekyali kiraga nti n'omupiira ogwali guddako ogwa Chelsea gwe baasambye tajja gubeeramu era kyatuukiridde teyagumuwadde agezaako kukakkanya tutumu lya muvubuka ono namaanyi gabadde alina mu dressing room ya Manchester United. Kati okubanga tebannavaayo era na statement eraga ddirwa agenda kudda mupiira kigwa agenda okukomerawo kiba kyongera ddala okubanga ate kyeraliikirizaamu konti Cristiano Ronaldo kumanyirivu bw'alina sigana ayinza okuba akuliridde naye gwe naawe ali eyo omuwagizi wa club ya Man U. Ronaldo ayinza okuba takyasabibwa bingi takyali kye tuyita reliable ne waliwo moments ku seniority ye zaategeera. Nalabye omupiira gwa Chelsea ne Manchester United omuvubuka Marcus Rashford emikisa gye yadiibuuze mikisa egyagenze egyayonooneddwa ng'olowoozaamu konti kale Ronaldo wakiri bwafunako 2-3 ogumuguba mu katimba kuba ekyokukola abakimanyi ku myaka gy'alina takyakola bingi ku kisaawe ne wakiri akola ebyetaagisa mu kadde akatuufu gye tuyita moment asobola okuba nga ate agikukolera mu mbeera eyo. So bwe buvuno obwo obuli ku club ya Manchester United abasambi kumpi bali 9. Mason Greenwood ayina ebibye tebinnagwa bya misango ne still musambi wa Man U abulawo ate ng'olaba engeri gye yali asumuludde yandibadde alina kyagatta mu kugenda mu maaso olugoba oluteebi olwa club y'abanaffe aba Manchester United. So bwe bufundo obwo Man U bwerina osobola gwali eyo omulabi wa programu ya Sports Kalaso okuba mu tochi kobe ngowagira Man U batojiwakira nengo goberera mupiira n'okuba tochi mbasambi abo buli omo impact yo bamanyige mu kifo kya samba ku club ya Man U olwomanyi obuzibu bweyolekedde oba obuwerero bwerina. Nkujjukiza banafe aba Home Connect Properties Uganda Limited bakafuluba okutunda n'okugula ettaka okwetoloola Uganda yonna buli luguudo olufuluma ekibuga n'okuyingira balinako poloti enteeketeeke obulungi ennyo ezirina n'ebyapa ebya mayiro so nga ate bajja kuyambako n'okukulaakulanya ekyobugagga kyo gamba ng'ebizimbe ebya business commercial buildings oba apartments ez'abapangisa bajja zikusolooleza bajja zirabirira zireme kusiiwuka na kufeedinga emirimu egyo gye bakwase bagiyinamu obukugu so nga ate n'ekyokufunira ekyapa newo betakati waligula mu Home Connect Properties ne wakubadde nze kukubiriza ate kyandibadde kirungi nga gy'oliguze nga liwedde okupuntibwa naye bw'oba olirina nga siri punte omulimu ogwo bagukola bulungi. Ekyapa tokirina Home Connect Properties be bajja obikolerako ebiwandiiko byo eby'ettaka obeere nga ate obulamu butambula bulungi nnyo. Kati tudunira emipiira Man U gyeyolekedde oluvannyuma lw'obuvune bwe tutegedde bwerina emipiira gyeyolekedde giri emipiira giri 3 gyokka gyerina era nga egenda kutandika ne club ya West Ham ennaku z'omwezi nga 30 lugenda kubeera lunaku lwa 6 lwa Sunday kuba 3 mulumu lwa balaza lujja kuba lwa Sunday. Man U egenda kuzannya West Ham ku lunaku olwe Sunday nga nnaku z'omwezi 30 omwezi guno ogw'e10 ngagenda kutunka mupiira simu nga bwomanyi ekika ky'omupiira gw'abanafu abo aba West Ham. David Moyes omupiira gwabatendeka ekika ky'abasambi bayina abasambi bamufumbi okusinga tebakukkiza kusambako era guzikira ogulaba ogenda omaliriza nga baba tebakutegudde ng'akabonero kagenze. Ennaku zino balina ekizibu kya Michael Antonio omuteebi wa club eyo omutindo gwasiribamuko naye omuteebi asigala muteebi era ne lwanateeba tolumanya ate nga tekyetaaga ddakiika namba goolo okunywa bw'omugayaalirira asobola okuba nga ate akola ekikyamu. So Man U emipiira kweje emipiira 3 gyerina mu lugendo lwayo nga tenagera mu International Break ya World Cup balina club ya West Ham United. Then nga 6 nalwo lujja kuba lwa Sunday Man U egenda kuzanya Aston Villa eyakaleeta omutendesi omujja omusupana Unai Emery eyaliko ku Arsenal ategeera omupiira gw'Ebungereza. Gerrard bamugobya aba Aston Villa nga bikalubyemukko baleese Unai Emery kati ogenda musisinkana mu biro bye ng'akyali fresh nnyo kubona tegeddeko n'emirimu gyagenda gitandika ennaku z'omwezi nga lumu. Kati omupiira gwa Aston Villa ogw'oku weekend tajja kugobeera nnyo mu mitambo
tigwagenda okusooka okumwinganga gwe Manchester United nga mukaaga lujja kuba lwa Sunday omwezi ogwa Musene n'obwo gwe 11 gwe mupiira ogwokubiri gwa club ya Man U gwerina nga tennagenda mu World Cup. Then omupiira ogwokusatu Man U egera kuzanyira ku z'omwezi nga 13 bazanya club y'abanafe aba Fulham. Fulham Man U gyegenda okuba nga ate pambana nayo mupiira gwayo ogwokusatu okujja okufundikira Premier League nga bagenda mu World Cup. Kitegeeza otunagira mu World Cup Man U egenda kuba esambye emipiira 15 kuba yakazanya emipiira 12 erina esatu nga tennagenda mu break ya World Cup gy'emipiira 15. Kati osobola okusunsula n'omanya nti ng'olina Fulham, olina Aston Villa ne West Ham zisobola okugobeka era omuntu omuwanguzi w'ekikopo ezo z'ettiimu zajjako obonero zifaanana bwe zityo. Naye ogenda kweyisa otya ng'owangudde Spurs, ofunye akabonero ku Chelsea takubye, wakuba Arsenal, Man City yakukubye yekka, ogenda kwanukula otya ku ttiimu zino esatu ezitowa obubonero bw'omwenda? Kyekibuuzo ekiriwo eri abawagizi ba club ya Man U ne ttiimu yammwe, so mulina okuba nga ate mukirowoozaako mu nteekateeka eyo. Kati bwe bufune bwa club ya Man U ne bweyimiridde ne fixtures katulaba ate kati wano yo ttiimu y'abana eyimiridde tugirating nti ye abaffe ekifo kyetuddemu ng'eri ku ntikko ya kimeezi ekikulembedde. Emipiira naye eyina esatu gyekyasigazeewo nga tenagenda mu international break. Tunagenda ekkata tutuuke calling of Premier League ga Arsenal ekyali waggulu ku ntikko ekimeeza oba enaaba egaganyeemuko ng'evuddeyo nga bwe yagaganye ng'ezanya banafu aba club ya Nottingham Forest. Omupiira ogwagenze yabadde Newcastle, Nottingham Forest yazanye Liverpool naye guno gwabadde gwa Newcastle. Jakamu yateebedde goal ne bakola amaliri banafu aba club eyo eya Arsenal. So mipiira esatu baneeyisa batya. Bw'olingizaayo ko obuvune tebalina bungi nnyo era ndabanga ttiimu ya Arsenal eno nti mu kyetulazeeko wano kyebadde ezannya nga terina mannya ga basambi basatu bano bakyalina obusobozi obugendera ddala nga bawangula emipiira gyabwe egyo singa banaaba beeteeseteese bulungi kuba Emily Smith Rowe omungereza oyo kiragibwa nti wakudde ennaku z'omwezi nga 26 omwezi ogwa December ye Boxing Day lwasuubirwa okudda ne World Cup aba awedde. Kitegeeza Bungereza terina musambi oyo mutanyi omuto wa club ya Arsenal Emily Smith Rowe ajja kudda nga World Cup awedde n'emipiira esatu gye twogerako egibula okugenda mu international break ya World Cup tomusuubira olw'obuvune bw'alina adda ku Boxing Day ye Emily Smith Rowe kuddala banafu aba club ya Arsenal. Osobola okutunamukawo wakuba mu makkati awo Captain Martin Odegaard we bali abo basaasaanyiza akapiira n'olaba impact ye watabaawo oba bw'abeerawo. Then omusambi omulala olowooza ku Alexander Zinchenko. Alexander Zinchenko mu Ukraine oyo yava ku club ya Man City okubeegattako mu kutandika season yalabika bulungi ng'akyusizza nnyo wingi ye ya kkono bw'etambula oludda olwa namba 3 nga bwe luyitibwa abadde alukyusizza nnyo nti lugattako azibira ate bwe kiba kyagenda mu maaso nti alina entambula gy'atambula gye tuyita ey'okoverlappinga n'aleeta crosses ezo ezigattako era olaba nti bw'abeera ku ludda olwo lwa ttiimu ya Arsenal mu digido gubaawo okutambula kubaawo ttiimu eba etambula bulungi. Naye bwe taganjudde eddwaliro lya ttiimu ya Arsenal liraze nti omuvukono wakudde ennaku z'omwezi nga 27 October lwe lwokuna lwa wiiki eno mawulire gaba gasanyu nnyo nti Nuno Tavares bwe bamukwata ne bamuteeka ku buyazike mu Faransa Kieran Tierney n'asigalawo yekka. Kati Kieran Tierney bw'abaawo kitegeeza oba obulamu omuntu amuteekako competition ate nga Alexander Zinchenko ndowooza nze nzikiriza nti asingako ku Kieran Tierney maturity eyo ne level gy'asambire oba ovudde ku club nga Manchester City bwe mutuuka mu mbeera y'okwagala okucontaininga pressure y'okuwangula ekikopo at least oba osobola okubeera entabiro y'okukumaakuma banno kuba eyo moment ogiyina ate nga obanga Alexander Zinchenko kiwanguddeko ne Manchester City era mu ttiimu yemu ya Arsenal ate erinayo Gabriel Jesus bwe mwali Manchester City abasobola okubuduumira pressure eyo nemba nga mugikwatirira bwe kiba kya Arsenal kyakuwangula kikopo. So eyo ebeera ntabiro y'abasambi abo wakudda ku lunaku olwokuna wiiki eno kitegeeza ajja kuba atandise okubanga alinnya muko kati kinaasinziira kwa fitness level ze bwe zinaalinnya then omutennis Mikel Arteta amulowoozeeko okubanga amusoma mu match the squad ejja okubanga ate ezannya omupiira. Then Muhammad Elneny oyo ye ebibye bibi kuba ne kye tuyita return date temanyiddwa mu Misiri oyo yakuba mu makkati awo naye nga ndaba tebannalabika bubi kuba Grant Xhaka bw'abanga waali then Albert Lokonga Sambi naye nga waali asobola okubeera option ndabanga Arsenal ekyatambula obulungi. So mu bufunze bulabo obuvune obw'abazannyi abasatu Arsenal beerina
egenda kusooka kuzannya ennaku z'omwezi nga 3 ye sabbiiti eno olunaku olw'Essande balina ekilabu ya Nottingham Forest. Nottingham Forest ndowooza amaanyi ge yakozesezza ng'ekuba kilabu ya Liverpool. Ndowooza nze mu ndowooza yange bayinza okugenda emipiira emirala ng'ebiri nga babakuba bukubi. Nottingham Forest nga bagikuba bukubi, abazze bagoberera ttiimu ezo entonotono ezo bwefuna kye tuyita shock result ne shocking omunene okuddamu okurigaining stabilizing obuwanguzi obwo, oba baba bakyamukuse nnyo maanyi baba bakozesa mangi nga bakutuse ebbunwe simanyi n'ekizibu nnyo okuddirawo tulabe Nottingham Forest ng'ewangula omupiira oguddako ate nno ogutali mwangu bakubye Liverpool, ate ng'ogenda kuzzaako kilabu nga Arsenal. Oba olina kukola bingi nnyo tukakasa nti abanene obaggyeko obubonero 6 bwe tuyita back to back oba okuddiŋŋana, so oba olina okubaako byoyinza okubanga ate otuprovinga. Then Arsenal bwenaava kugwa Nottingham Forest ku Sunday ennaku z'omwezi nga 3 bagenda kubanga ate boolekera kilabu y'abanaffe aba Chelsea moto kwa moto eyo London Derby. Bonna bava mu kibuga London ennaku z'omwezi nga 6 lujja kuba lwa Sunday lwa sabbiiti eri bagenda kubanga bafaafaagana. Chelsea yamaze okukola amaliri ku Manchester United agemu emu, kati obwange egenda kuboolekeza ttiimu ya Arsenal ennaku z'omwezi nga 6 okulaba ani agenda okubanga atwala olunaku era ng'osinziira ne ku buvune bwa ttiimu ezo. Chelsea enamuko ku buvune awo abavubuka nga aba Reece James bafuna obuvune, nalaba N'Golo Kante alina obuvune naye tomusuubira kubeerawo, nakutegeezezza ku Wesley Fofana naye yalwala mwezi mulambata kwa mupiira. Then balina Khalid Koulibaly omusenego oyo obajja ku klabu ya Napoli naye yalwala, ne Cesar Azpilicueta namulaba mukkawo ng'afunye knock. So olaba obuvune obwo butegeeza kinene nnyo bulina impact ku ttiimu y'abanaffe aba Chelsea, naye nga 6 ojja kuba lwa Sunday tebagenda okubanga bafaafaagana ne kilabu ya Arsenal, nagwo ng'osinziira ku buvune n'omutindo n'abatendesi obwolyawo. Graham Potter yakajja ng'ava ku Brighton, then n'omutendesi eno Mikel Arteta eyava ku kilabu ya Manchester City ani gwosuubira okubanga awangula omupiira ogwo. Kati omupiira ogwokusatu Arsenal gwerina gwe gwa Fulham gulina ku z'omwezi nga 13 lwe bagenda okubanga batuuka ne kilabu ya Fulham. Olaba nagwo si gwe mupiira gw'ogamba nti gunaakubisa Arsenal amameme newankubadde Ebungereza ye liga eri complicated nti obeera ku winning run yo okulembera ekimeeza n'osanga ali wansi kumpi nga tawangulangayo mupiira n'atandikira kugwe oba okusuuza amalina akufunako akabonero. So ogwa Fulham gulabikanga omunafunafu naye terina kugugayaliriramuko, terina gutwala for granted. Ngamba Arsenal bweba yakubuwangula mupiira gwa maanyi nnyo gwe bajja okubanga basamba. So gwe mupiira gwa Arsenal gujja okusembayo nga 13 November bakolinge off Premier League squad bagite egende okukiikirira amawanga gaabwe abasambi abo ab'enjawulo nga bwe nkugambye. Tuyinza okulaba ku ba William Saliba abagenze ku Bufalansa, wadde Arsenal yemu ku ttiimu ez'omukisa zijja okuwummuza kwa sambi abawera abatajja kgenda kusamba World Cup ng'aba Martin Odegaard yo kapiteeni waabwe. Omusuubira ajja kusigala Norway teyayitamu teyagenda, kati ba Emile Smith Rowe baba nga balina buvune bajja kusigalawo. Aaron Ramsdale omutendesi y'anaamanya Southgate oba mutwala ku ttiimu y'eggwanga erya Bungereza olw'omutindo gw'abadde ataddewo. Gabriel Jesus yajja kutambula mukaja agende Brazil. Gabi Martinelli tulinze kulaba omutendesi awo baali bakwa ku mipiira egy'omukwano tiyabayita bonna abasambi ba Arsenal aba Brazil okuli Gabriel Magalhaes, Gabriel Martinelli ne Gabriel Jesus yabaleka. Tulinze butya nga samoninga final squad yegenda ogenda ekata anaabateekamu oba anaagenda ne Mika Richarlison de Andrade abavubuka abali eri mu clubs nga zi Spurs, abana abavubuka bali mu club ya Manchester United ba Freddy banaagenda nabo. Nze naawe kyetulinze okubanga ate tulaba mu nteekateeka eyo gwe munnaffe atulaba ba Freddy ba Casemiro bw'anaabanga basobodde okubanga atwala. So gy'emipiira egyo gye tutunuulidde bwe buvune obwo obuli mu kilabu ezo ez'enjawulo nedda kilabu ze musinga okuwakira ze twagadde okubanga tukuba mu toki nga tetunnagenda mu international break ya World Cup. Obuvune ttiimu bwe zirina tukube toki mu squad esigaddewo, emipiira gye balina esatu egisigaddeyo kubanga ate bawunzika oluzannya luno olugendo batusa ku mipiira 15
bina tulabiwa gye biyinza okuba nga ate bigwera n'enkola gye bagenda okuba nga ate abakolamu gwe munnange ali eyo agenda maaso n'okuba nga ate otulaba. Eno ye program Sports Kalaso buli olunaku olwokusatu saawa 8 n'olunaku olw'omukaaga saawa 8. Bingi nnyo ebigenda mu maaso mu nsiko y'ebyemizannyo okuli n'ebyafaayo bya World Cup okuteekateeka. Ojja kubirabanga mu program eno ya Sports Kalaso bwe tutambulira ne bannaffe aba Home Connect Properties Uganda Limited abalina amatabi amatongole 2 gokka wali enansana ku masitowa ku kizimbe ekya Opportunity Bank omwaliro ogwokubiri waggulu. Ojja kubasanga so nga ate ne ku Kampala Road Mabirizi Plaza omwaliro ogw'omusanvu. Era Home Connect Properties Uganda Limited abakufuula Land Road gye bali bulungi nnyo. So buli kyomanyi nti kikwata ku ttaka, oyagala kugula ttaka, otunda ttaka, oyagala nnyumba ewedde, oyagala kupuntira ttaka, oyagala kyapa, oyagala likuumiro, oyagala kuddaabiriza, oyagala kulabira kizimbe kyo, byonna bannaffe aba Home Connect Properties be bakafulu mu kubanga bakuyambako. Bagulawo no n'akawunti ekyenkize ennyo. Ogulawo akawunti nabo n'osevinga mpola mpola omanye ekibatawaanya mugenda ne mu nafuya nnyo emirimu gye mukola noga kati nze omulimu gwenfuna bampa emitwalo 3-4 nyinza okugula ploti y'obukadde 8 oba obukadde 10 kisoboka munnange. Wegenda oyogere nabo okusinza ku ssente z'owuula z'osobola okuba nga otereka, z'osobola okusiga, z'osobola okusevinga, then bakugulirewo akawunti kojjo zissa bakubulira omutemwa gw'osooka okuweza poloti otandika okubako byogikolera ku wadde oba tonnagimalayo ne wabaawo omutemwa nti kasito tufunirayo kasente bwe kati ku akawunti n'okatuuzaako osobola okutandika okukolera mu poloti eyo ate nga bwe weekubiriza okubanga ogimalayo yafuukira eddala yo n'ekyapa bakikuwe nga kiri mu manyago. Bannaffe aba Home Connect Properties kutegeezezza nti kati ekiriwo ekiri okwokya ye Masaka Road okuli estates okuli ey'Emaya okuli ey'Nakirebaawo okuli ey'Ekatende weziri osobola ofunawo poloti osobola ofunawo ettaka so nga ate n'ennyumba eziwedde ezizimbiddwa obulungi awateeketeeke nazo mu Home Connect Properties Uganda Limited gyeziri. Sekanakulya Rajabu Bogere akuweereza era ateekateeka programu eno ya Sports Kalaso gyekubiriza okuba nga ate olaba kuba mubaamu okuyiga mubaamu okumanya mubaamu okwejjukanya bingi nnyo ebibeeramu paka tujja kwesanga nga obuvune bwe twogeddeko olwaleero wali abadde tabumanyi tiimu ye eyina bameka era bugikosa etya nga tugenda ne mu World Cup era enaamalira mu kyakumeka nga tugenda mu World Cup. So tutunuliddeawo olunaku olwaleero mwongere okuba nga ate mugisaasaanya mwongere okuba nga mugiraba mwongere ogisharinga mu subscribing olw'ensonga nti nno tugenda batuusaako ebirungi bingi nnyo naye nga World Cup kikulu nnyo eriiso mulikumire ku Sports Kalaso tujja kusunsulira tukyakusunsulira n'okutoosaako byonna ebikwata ku kikopo ekyo ekyensi yonna. Kwagaliza obulamu nze Kanakulya Rajabu Bogere program Sports Kalaso ne bannaffe aba Home Connect Properties Uganda Limited awangaale Ssaabasajja Kabaka. CBS FM.